Okay, kale tuyingidde mutabbizi assaawa eno. Nkulamusiza ssebo. Nange bwentyo ssebo. Obulamu. Obulamu bulungi ssebo. Oyogera ne Kadima Namayanja ne Kaboggoza naye tewatuwadde erinnya lyo gwani. Mukulu Kadima. Ebyerinnya ndoza erinnya tulireke. Erinnya tulireke. Naye ate bw'okuba wano oba olina okuleeta erinnya. Ensonga zeno okuba nga zisekuletimu tukireke. Kale, okay, kiki? Akati munnange akula nga bwe tukulanga mulamu nekula ne munno ne mukola n'abatuuka ku kyalo akula ne mukulu Musoke. Tukula ne Musoke ajja afuna omuntu n'omwanyi nti omuntu yafuna omukyala. Kyabwe yafuna yali mukyala buno bakyala abalabana bakyala balokole tugana ffe tusalika tugamba munnaffe yafunye omukyala ajja kudde. Kyabwe yafuna mulokole atandika okubeera nga mumanyi embeera z'omuntu ng'oyingidde obulokole okubeera omulokole obumujjuvu atava ku kyaki abeera ku kyaki abeera ku kyaki ayina omirimu nga munamaliri yambi n'akalimo ke akalimu akasuddewo naye amuyingidde naye mwami Kadima kinkubisiriza essimu eyo nandirandazi niyo mwami omukumusiko yatutabula kati mukulu ki ekyasinga obatabula? Kyasinga okutabula kiki zaswazizaffe nga bavubuka bwe bakuze nabo. Abaswaza ki? Omuntu bw'aba mukwano n'omuntu we lwaki ate mugamba nti abaswaza? Ate ekyokubeera mu mukwano kitegeeza kusukka waalikomye ebyomukwano gwe tobimanyi kimanyi mukwano mukwano. Kati ekyokulokoka kye kyabanyiiza omulokole si kibi yali badde alokoka okuba si kibi naye mukyala muloko mukyala alinamu kasente alinamu kasente awo naye yatuka ekiseera tuba tuli awo atugamba ane munyambe kose kiki ngasirizizze nze ewaka wasirizizza kubuza bannange musajja ono mukulu Musoko lwalufuna omukyalo buloko n'alokoka atandise kati kugwa ddalu oloko lwomusudde eddalu yasirizizza enva kakati mu kusiriza enva ng'ayagala kiki? Akama bannange munyambe kyomukyala nzise nasirizizza ebyennyanja ewaka kusa ebyennyanja biriwo biriza ebyennyanja otya kyabyalese nangamba nfumbe ekyennyanja nsisiike ekyennyanja kyansiiriddeko tusalire ku magezi omukazi angambe sidda waka kyamugobe yamugobe taddayo kati tuli mu wiiki namba kati amugoba bakusiriza nga niri bakusiriza nva naye nga nze ngalumirwa ngaakoze ne munnange okukubira munyambe oyogereko naye tuswala mbyogereko naye mugambe ntya olwera mugambe ali musajja aleke kubanga mukazi yesi ye mukazi yeye musajja oli ye mukazi. Annange Namayanja ensonga muziwulidde tukole tutya nange ngabanga bana beyingiza mu kintu ekitabakwatako. Mukulu oyagala tumukubire tumugamba alekerawo okukola emirimu gya mukazi we? Alekerawo okukola emirimu gya mukazi we ye musajja omukazi abe mukazi naye abe musajja omulimu yagusuulawo. Mbadde nsaba nze ngamba nti amulekole bw'aba talina buzibu nakyo bwe muteekako ku layini onayogera naye? Saagala kwogera naye. Ate lwaki? Sabye busabi gwe okubye n'otusaba anti nze mbadde njagala muteekeko gwe okimugambe. Tubadde tusaba nze nga bweyogera kyokulu yayogera n'abantu badde nsaba nga gonjogerereko naye kyekinakumatiza kijja okumaliza toba obaanantenera omwagala akyuse ave mu kubeera mu mbeera ez'ekikazi ompozi ye gwani Mr. Kadima mbadde nsaba erinnya tulireke. Ono ye Musoke ye mwami Musoke mbadde nsaba eryange kuba kiri kiyamba ye toyagala kwogerako naye? Saagala kwogera naye mbadde nsaba gwoba onjogererako naye oyagala akyuse mu mpisa ze? Njagala akyuse mu mpisa ze aleke kubanga mukazi. Kamukubire tovaako. Mwami Musoke taata nkulamusizza. Obulamu oyogera ne Kadima nsinzidde ku Bere FM wano ndi ne Namayanja ne Kaboggoza mu mutabbizi kakati waliwo obuzibuzibu obunkubisizza essimu. Olina mikwano gyo sijja baatuukiriza mannya boogeddeko naffe ne batugamba olina omukyala mulokole naawe walokoka?
ngambye buzibu ate dalazi nedda tutambula mpola walokoka kituufu nalokoka. Okay, kakati nga batugamba okulokoka si kibi naye olina enneeyisa gye weeyisaamu nga gwe baswaza. Neeyisamu baswaza tugamba nti oli musajja naye ofumba juzi wagenda obagamba wasirizizza engege omukyala wakutabukidde agobye ekibayisa bubi ne bagamba nti lwaki musoke yeeyisa ate enneeyisa ey'abakyala ate abakyala be balina okweyisa. sooka olindeko kakati buzibu kyo anti nange era mbagambe ne bagamba nti buzibu ky'omukulu ye waba emirimu ajagala tekirina mutawaana. omanyi obuzibu buli bumu naye baani abo abagize amannya nange tagampadde naye ayagadde njogereko nawe ne ŋŋamba waayi omulimu nina okutuukiriza. kakati kambuuze bibakwatirako wa nange kyembuuzizza. omanyi abantu tulumirirwa nnyo oba ne tukayira ebintu bye tutalidde. Kituufu. kati omukazi wange faini tubeera naye kati omuntu bw'alaga n'omukwano kiruma abalala ndowooza era kibaluma obuzibu buba bujjawa. nange era kwetumiikiriza ne ŋŋamba waayi kankube bwe mba nga nsobola okuba akakale nabagamba kyaliwa nekitegeeza ki nsoke bwe kyebaagala okyuseemu ku lifestyle eno etya tofumba ate sifumba ntya owange ate sifumba ntya okwate kuona nyamba mukyala wange mbanziza musango sifumba ntya kale wano wenagenda webega iryanga omukazi yekyanze bakola ki tewali kyebakuya wemba nga mbaswaza bakolawo omukyala era kyekyanze faini omukyala yamala n'atereera siganye naye ku bonna ni yanterereza amaka gange tewali baba bagamba nti nno nti mbaswaza bo bakuba nti seera kinonge nti sibategedde bo bayimiriddewa bo basobola okuba mu ttooki bo basobola okumanya ebiri mu maka ekyokufumba oli okke nakyo ate nfunye ate naye tongenda nnyo wala bwe mba nga siri okke nakyo nekitegeeza ki owange nekitegeeza ki kadondoeza bakutumya ojuliriza kati ojuliriza tukole tutya nze bunsinza okukubira nedda gwe kadima bulijjo manyi olina n'amagezi otegeera bulijjo manyi olina ku magezi tonvuma nina amagezi ntegeera naye sikuvuma ng'ogenda okulangeza ensonga z'olina okwasaganya nkoze ensobisebo ku ssaawa zino zesobola okuzimba amaka oba omulamwa kugandowooza mubulwa ebyokukola mudda ku ebyo bw'aba yampasa kale yampasa ku nzita nedda nti okusiriiza enva ate nojja gye bali tiwalira muli nawe okusiriiza enva biki okusiriiza nze n'abansoose bagambye abantu tebali buli omu avaayo nakubula ebiri mu maka ge singa buli omu agenda avaayo nakuba ku mmeeza ebiri mu maka ge olowooza abantu bonna gye bali batudde bulungi sebatudde bulungi naye anti bo bagamba nti omusajja olina okusigala ng'oli musajja bwe nafumbira nenvaako obusajja mwami kabogoza alina kyaggamba makeerako obusajja kasigalamu navaako ako obusajja taata batusonyiwe tumanyi togenda gende kabogoza buulirire oyo munno oyo mbadde mmanyi bulijjo alina amagezi ategeera mubuulirire ave nga mu nsonga esagomanga tebera byakukola abanna abantu mubeesonyiwanga era kyewakola kibireka kuggwamu nnyo bwoti twala eri akato eryo ate gwe kadima gwe olugulidde ku kabogoza yayogedde muzeeyi kino nkubuulira lwatayogereko kino nkubuulira okyako gwe tebali happy siriwalira muli tebali muleke eyo bweba temuli muleke eyo naye mama wali kukyawuliddawa muli wenno gwavevenga bwabali nkyalwire gwe nabalusoose okufumbirwa gasiya nabalusoose wafumbirwako binnuma kawulire bwekabuuzaawo mukama wange tusonyiwa okukubira kubeera bulungi ssebo toddanga mukumanyira bantu mwesonyiwa abantu mwesonyiwa abantu muve mu maka g'abantu mufunenga ebyokukola beera bulungi ssebo gasiya mbubeera bulungi taata toyembanga bakazi naawe okisusa obeera amagezi toba tulina byakukola kati osekaki sula bulungi ssebo ate ngenda baggulako nerero gwafumba ngenda baggulako omusango bobusiro ogwati ngenda baggulako omusango ogwati ogwokugambako ikkiriza mbitabakwata kati nawe kakabogoza mbadde manyi olina amagezi oli bakavevenga ogwaki olina amagezi aye nawe oyinza okuba mwafumbirwa tulikola ffe tuli basajja muba bawozesa n'obutalumbirwa muntu bonna tetulesibako ujeko kadima ku kabogoza n'ikigenze kitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebikyamula bingi kadima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukwano mwebali kutuweereza amanya nze Haji Kasuli Rashid nga mbeera Kabowa naye ekyamazima omusajja lwani badde tebamuyingirira mu maka ge
abo bennyini bekiruma bandibadde bamukwata mpola mpola mu mbeera ey'omukwano ne bamugamba ebikolwa by'okola si birungi naye nabo babeera batya okubeera nga bamugamba kati ate anaakyusa atya Hajati wuuno nze sigadde ndi Haji Kasule Kadima mukwano balotuweereza amanya Hajati Namponyi ne Kabowa naye kiswaza omusajja okudda mu mbeera n'afumba Kadima waliwo bino byetusaaga eby'ennaku nti olunaku lw'abakyala omwami asiise naye ebyokubeera nti mu buwangwa omusajja yali mu kyoto ekyo kikyamu naye nga neyiba obuulira mubuulirire ate tojja ku leediyo ne banneyiba bakoze ensobi sigadde ndi Hajati Namponyi e Kabowa kale webale nnyo Hajati Namponyi e Kabowa tusiimye wanjinyabo mwami Kadima ne ankoka omusajja mwali mulese bannage omusajja mumuleke tugamba nti tulina okuyambagana mu maka mumuleke n'olupala ayoze ye kyawulira kyeyagalira mukati bali nabo mulugu obula abantu temuddamu kwesiga mikwano goyita mikwano gate yakwenjeza omusajja ye wali awulira bulungi n'olupala agenda kwoza mwe mumufaako kitoka bannage mama Fadi wano Pilipili Road webaleweereza nze Kadima nze Namayanja Priscilla nange anko Kabosano vunaka bulufula mu ukabona nyimba 12 singo okuta musula bulungi mweraba